oli mukulaba Saviour TV, TV y'omulembe guno. Emayo asaza alijole aganya okuyuwawo. Goal number 1, Sowari. What? Atachaliwo. Atade wo! Bukubye omulamba wano. Ay. Erisajja libadde lyevudde omuggo. Pira ne gukubba omulamba ne gugenda ebweru ne bagussa mu koona. Ay. Shoti badde mukirivu obulungi bwana Sebunya. Nasemba kuziraba ku Poland Schools. Steven Gerrard. N'agenda setting up goalkeeper alazenyo obunafu. Sajja n'omupiira gubadde teguli awo nti lwaki wagunnyo. Munjogere nnyangu. Joseph Sewali ateebye. Bosanga abagizi abateeri antama bayinza oga nti kipa yalidde. Byobwakabaka temubakulya. Leero ffe tetukkiriza bya betting. Baba kusinzizza maanyi. Omwana ono agayadde. Joseph Sewali nampa omupiira ne gugenda bugenzi Fapos naye ng'agayadde. Omulabi waffe omulungi wa Saviour TV nkwanirizaako nnyo enkya y'olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero nkuleetedde omu ku bannabyamizannyo abagukubye ne gunoga mu kibuga aboolyawo ne mu Uganda yonna. Omusajja munnabyamizannyo mulungi ate nga akola n'emirimu egy'enjawulo mu kibuga. Azannyidde ku kilabu ez'enjawulo, azannyidde ku masomero ag'enjawulo, era nga omupiira bimu ku bintu oboolyawo byenyumirizaamu ebisobola okuba nga bimututumudde n'okumutuusa wakati waali. Mukama wange buuza ku balabi baffe balungi aba Saviour TV. Abalabi baffe aba Saviour TV nsanyuse nnyo okubalaba. Ndi musanyufu kubanga ndi obbi ku kitambulira wamu ekya Saviour. Asa kiwanga kya Saviour nange mba musanyufu. Mwebale nnyo abakivunaanyizibwako mwebalire ddala. Kulaba yali etaze okumanya gwani era ku Saviour ogambye oli obbi. Wabeerayo emyaka ki oba oli awo? Amanya yenze Sewali Joseph. Asomera ku Saviour kuva 2012 kuva senior 2 paka senior 6. Najima ya 2015. Tegeeza nti gwe certificate zo on A level tekuliko somero ddala wejjeeko Saviour High School. Byonna bya Saviour High School. Okay. Jose tukumanyi nga munnabyamizannyo era omusambi wa kapiira. Yes sir. Aba twaligambye ku ngwe omusambi wa kapiira akasambi okumala ebbanga kati. Otandika otya okusamba omupiira? Gwenga otandika otya okweraba nga oli musambi wa kapiira? Natandika buto kuva we nagenda ku ssomero. Omupiira nagwagala nnyo era nga wemba ne bannange tuyinza n'obutasoma netusiba nga tusamba akapiira. Ebiseera bya primary ebyo nali ku Lamata Central Day and Boarding Primary School. Nakanyumirwanga nnyo ne bato bange n'emikwano gyange ennyo basambanga nga kapiira nga bwe bulamu bwaffe. So wafuna omukisa okukiikira Lamata Central mu mpaka z'omipiira egy'amasomero? Ebiseera ebyo nali yanga. Nali muto nnyo ne saizi yange enzo obutamatiza muntu okutematiza. Naye ng'ate nsobola okusala omuntu omukulu. Ate ebiseera ebyo primary zaalinga z'abasajja bakulumu. Naye nga nze yanga gwe bagamba nti muleete kayanga ako kasobola okusala omuntu, kasobola enduulu era yakusaawe akyuse. Era naweebwa omukisa ne banyingizaamuko. Nali Lamata awo. Nzijukira omwami Ssekimwanyi Christopher. Serebu yali games teacher ate nga ye coach. Nampaamu mu ddakiika ezisembayo awo. Naye nga we ngukwatako enduulu era yabulaya. Ng'omulabi afa essanyu kuba nali nsala nnyo. Nnyo. Era nga gwe omukisa gwe naweebwa mu ddakiika ezo ezisembayo.
paka okuva primary yange nga mpebwamu buweebwa kakisa. Kati okusooka senior 1 ogitandikirawa? Senior 1 era nagenda ku Lwamata Central Christian School. Era eri Lwamata. Nasomerayo senior 1 kati yokka. Ojja otya ku Xavier? Wajjanga nga bowler? Kakati okujja ku Xavier High School. Kati ate awo wenva ku Central, Lwamata Central. Kati ate awo nsooka ku Local Base. Naweebwa omukisa awo waliwo games teacher yali wa St. Paul's Kyamutwe. Emipiira gya primary yandeetawo ku Kyamutwe ntusambirawo ku Kyamutwe awo. Era ne tuwangula ekikopo. Kumbe nali mu Cuba. Nali mu Cuba. Kati bava tubuuza kiraasi nga tuli mu secondary. Era twasala busazi ddiiro netugenda ku Local Base. St. Paul ya Local Base. Tugenda ku secondary ya Local Base. Kati awo nensomerayo senior 2 first term yokka. Era awo na coach yali ku Xavier. Xavier yali coach Jose. Xavier yandaba nnyo. Banangamba mwana ono mwetaaga kusoma ku Xavier. Waito na kusamba ku post primary awo. Nali nansamba naye nga tonnaba kukakata nnyo. Nkyali muto. Naye ye kasa yandabako bulabi. Gambe talent eno. Omwana ono mwetaaga. Nojja ku Xavier. Senior 2 second term. Ojja ku Xavier olonga bowler. Olonzijanga bowler. Sere mwine swagger. Kati kati oze ku Xavier nga bowler. Olonze ku Xavier nga bowler. Nsanze w'abasambi bangi nga competition ya maanyi. Mukutandikawo ngo wakajja ku Xavier, wali ozanya namba ki? Wali okuba namba ki nga wakajja? Nali nakajja ku Xavier nali nsamba namba 8. Namba 8. Awo nga senior 1 senior 2 nga tuwokya nga tuli bangi naye nga n'akapiira weekali. Kati olwo akaseera ako g'otandika ddi ogenda ddi ku ttiimu ya Xavier y'essomero? Ttiimu ya Xavier y'essomero nga wenkugambye nti competition yali y'amaanyi. Yali y'amaanyi nga bw'oba teweefuddeeko ku training osigalira era n'omutendesi aba akulaba. Kati awo kwaliwo okukola okw'amaanyi ennyo okulaba nga nange njagala wali awasooka. Batandika okundaba. Batandika okugamba nti oyo Jose. Bazanyi ki abaaliwo abaali ab'amaanyi mu kaseera ako ku Xavier, ttiimu ya Xavier y'essomero? Ttiimu ya Xavier y'essomero ebiseera ebyo waliwo yali mukwano gwange Ssenjobe Eric. Ebiseera kati asambira mu poliisi ey'e Rwanda. Mujibu ye Musisi, amuyita kati Musisi. Asambira yagenze mu Kitala. Waliwo ono mukama amuwumuze emirembe. Omugenzi Ssenyonjo Bakali. Naye twali naye n'abalala bangi. Mu kaseera olwo oyingidde senior ey'okusatu. Ojja otya senior ey'okusatu oba n'ey'okuna? Ojja otya okubeera wabeera kaputeni owa Xavier ddi? Naye kati awo saali ebiseera ebyo waliwo mukulu wange bamuyita Mulishidi. Mugwanya Mulishidi. Kati ate nga yaliwo yali atutwala awo. Kati amala okuva ku Xavier nga amaze senior 6. Kati awo nange we nakola ki? Ofukira kaputeni. Wenzijira. Mu senior 5? Nange nga ndi mu senior 5. Ye yali mu senior 6 nga nze ndi mu senior 5. Kati yamala okusiibula. Kati olwenze nga ndi mu senior 6. Kati awo we nakola ki? We naweebwa obuyinza obwo. Ebbanga lyewamala ku Xavier. Mwawangula ku bikopo? Twawangula ku bikopo. Twawangula ekya senior 1 senior 2. Abaana baakiwangula bulungi. Twawangula Bay Cup.
twawangula ku Thunderfield tournament eyo yali Lwamata agiwangula n'ebikopo yali Mayors Cup suubira era ekikopo ekyo ku Xavier kikyaliyo ebikopo ebyo byonna byenjogedde bikyaliyo kuba tewali yali azemu bitwala tournament mwaziwangula nezikomaawo era tebaddanga muzitegeera kuba bikapu yakomaawo ffe twasembayo okumutwala tayaddamu kulabikako kati bw'otuuka mu A-level kati basically mu kusomako wabalansinga ng'otya fame y'okuba nti wali bowler ate oba oliawo n'ebitabo okusoma twasomanga kuba byalinga byakwekubiriza nga ggwe nga wekubiriza kuba ne games teacher waffe ebiseera ebyo eraviddemuko katono yatukubirizanga nnyo kusoma naye ng'ate okusoma ebiseera ebyo baboola tebayagalanga nnyo bintu ebyo bya kusoma kati nga ku kisaawe tubeera active naye ng'okusoma kutono naye ng'olina kwekubiriza ggwe nga wekka ng'omanye ennakuyo oba ng'omanye ennakuyo oba osobola okuba nga osobola okubibalansinga mpola mpola kati mu kaseera ako wali ng'okyali mu senior 5 ba ne senior 6 omupiira gwo nga gwo tegulina ngeri gye gwakukosaamu naddala ng'otumanyi nti A-level ebeera intense mu ngeri y'omu oba endala omupiira tegwakulimitinganga nze omupiira naguwanga obudde bwagwo n'okusoma n'enkuwa obwako kuba nakeeranga ku makya ne traininga saawa egenda owere mu kitundu nga ndi ku ssomero netuvayo saawa 10:11 nengenda ne trainingamu saawa mu kitundu nengenda mu prep olwo wabalansinga ng'otya fame n'essomero obutakoonagana n'abakulu ba ssomero abakulu b'essomero abo kale baatwagala nnyo yadde era mwalimukko obulumira obutonotono naye nga bali baana bampisa kuba nzijukira nalina munanga awo Agustini Murekande ne John Ben na Kibinge tetwali nnyo baana bampisa mbi era nga tukwata nnyo obudde obwo nga obw'okusoma n'obwakapiira nga ffe tubibalansinga bulungi nemanya nti ku kisaawe ngenda kuvaayo saawa emu zigenda okuwera 2 nga ndi mu ssomero kusoma prep ate nga ntwala obuvunaanyizibwa bw'okusoma ebiseera ebyo twakola bulungi kuba twayita bulungi twayita bulungi sigamba nti baboola nti tebaba na bwongo twalina twayita bulungi era yebere message eri era amannya gakyaliyo ku Xavier mwaba settinga trend y'ababoola abalungi bolo ina kuba muri shidi omwaka ogwo ogwa 2014 yasinga kati nenzija ate nze nakola bulungi nnyo Oluganda ebiseera ebyo nze yasinga nze okuba mu kiboga kola Oluganda kuba nafuna 6 funa ogatirizaako obubonero obulala nengatirizaako nze yasinga era omukulu Buyondo Uzaifa batesaaki awo twatambula bulungi era naye nenyumirizaamu mu baboola be yali abaddeko nabo gamba message ojo wababoola nti okusamba akapiira tekikujjaako kusoma akapiira tukasamba misana n'okusoma yadde tusamba misana n'okusoma tusoma misana naye obudde gwe kasobalansi ng'obudde bwo nti buno bwakino na buno bwakino buli kimu kiba kigenda kukwanguya kati gwe mu secondary muwatandika okuwa omupiira ogw'ensimbi oba wasooka kumala secondary mu secondary mwe natandikira olwoba oli mu class nali mu senior 4 nali mu senior 4 Kiboga Yanga nasookera okufuna license yange yasooka okyali mu senior 4 nkyali mu senior 4 era ebiseera ebyo sente ku biseera ebyo zaali nnyingi
babasasulanga tebatusasulanga naye bakuwangayo ng'osobola okubamu n'akasente kosobola okuba nako mu ssomero bulungi kuba musawo bosawo yampayo bamijali 6,000 nga buli luvannyuma lwa mwezi sign on fee okusambira mu kibuga yange akwa 6,000 zaali nnyingi kunze nali sizikwatangako naye sayininga wali then nga wemumaliriza geemu nakuwayo 5 nakuwayo 1,000 bwatyo nga twagala nemusooka muvimbo tuvimba twavimba nga naffe tuwamu ne kasente ku ssomero ng'ate era bw'olwala osobola okugenda ku Bosa Pharmacy nakujjanjaba bulungi kubwereere gwe omukisa ate gwe twafuna mu mupiira kati olwo ojja mu kibuga Yanga wamala secondary wasigala okyali mu kibuga Yanga nawe namala secondary nasigala nkyali mu kibuga Yanga wakubeeyo bbanga ki kuva senior 4 13 14 15 2016 myaka 4 myaka 4 biki ebyenjawulo by'ogambye watuukako ng'okyali mu kibuga Yanga mu kibuga Yanga nga kyenkugambye nti nafunangayo akasente nga nze omuvubuka w'ebiseera ebyo nga nalinamu kasente era ng'osobola okumusanga mu kkubo n'akwokyayo n'obaamu nako mpozi n'ekirala kibuga Yanga eyo kugifunamu twagiyingiza region kuba yali ekyali mu 4th division ne tugiyingiza region ebiseera ebyo 2016 era ne bayatutumu nnyo yali tiimu yali esinga okwagalwa wano mu kibuga nnyo n'ebitundu ebiriraanye nnyo kubeera twali bato naye nga tusamba abasajja abakulu ku zono awo ekibuga yali ku kibuga kusaza era ne twekubiriza ne twekumaakuma ne kapiteeni waffe Katumwa Eddie yatukumaakuma bulungi seera ebyo kooki waffe yali kooki Mandi tusobola okuwangula zono oyo ne tugenda mu region kibuga Yanga eyo ne tugiteeka mu region kati bwe yagenda mu region wasigala okyakula kibuga Yanga bwe yagenda mu region kati ate awo obukulembeze ne bukyuka kooki ne baleeta mupya yali Felix Coach Felix kati awo yajja n'abasambi be sebe baali basambira ku Singo balekawo basambi batono nnyo kati ffe ne batuta olova mu kibuga Yanga ate nenzirako wansi nenzira mu Rwamata FC mu 4th nenzirayo 4th division nenzira mu Rwamata FC ne samba era ng'omutindo nguteekawo nga gw'amaanyi tewabeera frustrated olw'okuba nti ovudde mu ttiimu ebadde waggulu ebadde ina weetuuse ate ng'ozzeeyo wansi nali sirina kyakikolera already nali netaga playing time ate mu kibuga Yanga nali siwagikola ki kugifuna so nenzira ewaka ne banjagala nnyo nenfuna n'ettutumu ery'amaanyi era ku zone endala tuteekawo embeera ng'ekasande eyo Rwamata FC yali y'amaanyi tugenda ebukwiri era n'ebeera y'amaanyi neggayaza nga tufundikira ku semi-final tukunukiriza kutuuka ku final naye nga kigaanira awo netufuna ettutumu eryo tyawo ate awo Kokisebuuma we yajjira n'aleetawo Kibuga United eyo ebyolaba ffe twagitandikawo nali ne bannange awo Habibu Mugume Yondo Owen Bowingi ffe twagitandikawo Junior goalkeeper ffe twagitandikawo tusambako era ntagwamu maanyi kuba olwo Kibuga United eyo yali mu region kati tuva mu Rwamata tudda mu region eri mu 4th division tudda mu region kati tudda mu region nasambayo season emu era nga ngezaako okuteekawo embeera nenjoyininga Kiyinda Boys awe bandabira Kiyinda Boys yo yeewa Yemityana
olungenze Mityana era nayo eri mu region olungenze tusambye nanva Kiboga eno nengende Mityana nensamba ekinyongere tutumwa abantu b'Emityana nabo ne batandika okukola ki already ab'Ekiboga baali bakoze eki bantegedde kati ngenze Mityana ntaddewo embeera sambye bulungi era kina ntujingiza bigiriji bigiriji era obudde bunerere mu bigiriji ate era nayo nenvaayo ate yo ovaayo wale mazayo banga ki namalayo emyaka season zaali 3 ovaayo olwaki ovaayo nvaayo tujingiza bigiriji ate nayo bagitunda leo obukulembeze bukyuka kocha ajja n'abalala ababi ne Mityana ng'evaamu ttiimu bagiteeka mu tawuni eyo Gayaza nayo tuvaayo tugaana okukaanya nabo nvaayo olonjoyininga Super Eagles Lugongwe eri Kasanda Kasanda y'omu Gold era n'obudde buno gyendimu season ewedde twasamba tuba champion ba Buganda Region omwaka oguwedde medali mwayambala twajambala nakubalira twalemererwa okgenda ate mu big league kibuzibu ki anti batukubaawo kale ziba final musooka ne besamba ne babakyalira namwe ne mubakyalira ekigaana kati dane tujjamu kati wokyali awo kati Jose tukumanyinga omu ku bazanyi abatutunfa naddala abasambira mu masaza amasaza ogayingira otya amasaza lwe yali 2-2 kale kuva mabega yonna 2017 awo wonna njagala nange nsambe okukusaza njagala 2018 19 njagala nsambewo ku masaza nampulira ngagala ina role model wange yali Kaiju Kawire balinga kusevia wano nga neiba waffe twali tusula naye nga negomba nnyo kuba ewakaawe wabeeranga wasanyufu ng'akomawo n'engatto nampa y'akagatto engatto eziriko nga bikola bugasamba bulungi nnyo era akuba ali bweru naye yampa nnyo amaanyi ago okwagala okusambirako essaza oba lyonna akuba nafuna omukisa netandikirawo temusaza eryange lyennyini lyenkuliddemu erya Singo era omukulu oyo Damasenti John oba oliawo mu lugendo lwange lwonna olw'amasaza kiinamu omukono bayankubira essimu nangamba Jose wali badde ogenda Mityana n'okuba trials sire byali bya covid ali badde ogenda n'okuba trials omanya nzoyitiramu awo sire byo akasente tewali nyene ngamba kangende embakawo yakampola mugamba kampe kangende ndiyakakudiza nentuukayo nsangayo coach Kabali Michael empeereza kuba nali nekkiririzaamu nganze kubera ne training nali ntraininga n'amaanyi nga njagala kuba mmanyi ennaku yange netusamba olunaku olwasooka ne basalako abasambi abaasooka nensigalako saagenda nensigalawo olwokubiri era ne bansigazaawo ngamba nno nyinza okuba ow'ensonga nyinza okuba kikyamute nensamba ne bafulumya finalist nga kwendi y'abasambi 16 abali bagenda enjeru wagaali g'enjeru nensigalako ekyo nakyebaliza Mukama era nensamba netutuukayo enjeru nesamba singa omwaka ogwo teyava mu kibinja
nganze kyenekirizamu kyenakola mwaka ogwo byonna twabikola naye Singo yavayo ne college era nga nze yagiteeba bululi yokka eggolo Singo gye yateeba ekinsanyusa nnyo nensanyuka ne ŋŋamba olaba nze naye nga buli omu ku mawulire gonna gagamba Singo yateebayo college Sewali yagiteeba Sewali Joseph kyampa amaanyi ngamba sanga nsobola kyasobola okuteeba endala bwezityo ne season ezeddako bwezityo Sewali season gye mbaddemu gye siteebyemu goal at least emu Musingo wasambirayo season mmeka Singo nasambirayo kuva 2020 paka 2024 emyaka 5 season ez'omudiringano zonna nga ndi ku Singo ng'oli starter obanga kugambye nze mu kapiira nkawa obudde ne ŋŋamba nti kati ngenze kukola era ŋŋamba njagala at least nga ntandika olubeera gye saatandika naye nga njagala ate simbe nga nsobola okutandika performance gye mantaddewo mu training era nga kiwaliriza omutendesi oyo kuba nga ntandika wabanga takutandisizza nga ajja kukweta era nga at least ajja kundeetamu era nteekawo obusobozi bwange bwe nnina mu kapiira kati 2024 nange maze okuggwa ansuubira kati amasaza waliwo amasaza season eno ewedde oba ekyaliko kati lwaki tewagikubidde Musingo embeera ya finance ng'omuntu osobola okugamba nti nina enkyuseemuko ku bulamu mmanya kuba Singo olwo nebbanga tugisambidde emyaka gye mbaddewo akoma ku semi-final twasamba ennyo yali 2023 nalina Coach Dunga twagikomya ku semi-final twakoma Busiro we yatwalira yatujjako kale bbanga lye mbadde mazeewo libadde lingi naate nga mba nyina obusobozi obugenda musaze eddala tewaliwo etteeka liŋŋaana naye nga gwe omusambi otunulamu n'ogamba kantambulemuko omanya nnyinza okuba nga omanyi ebigambo by'abawagizi oyinza okuba gwafuusa ekizibu tyemu lwaki tetuuka kutegendako namboole nawe bimanyi byayogerebwanga nawe ne weezuula ogamba kantambulemuko tomanya singa eyinza okukola ki okugenda nekuba fayini ate nga saza lyange nawe nyinza okuba nga nze kizibu kantambulemu ngenda Eggomba ogenda Eggomba mbaana b'Eggomba ngenda Eggomba eyo fine tebitambudde bulungi season eno kuba Gomba tevudde mu kibinja naye nga timu tebadde mbi naye kyazze bwe kityo bataddewo embeera ennene kuba nze nakoma ku match day theory nafuna injale yampumuza ewaka nga ne kati sinawona naye ate nga ate emipiira giweddeyo kati awo ngamba sikyasobola kukola ki kuddayo naye Gomba tevudde mu kibinja tuba tubala nti season eba ewedde ratinga performance yo kuno ku Gomba ebadde etya bifo nga tonafuna injury teyali mbi yadde twaluzinga nga gemu ezasooka naye era nze yaggulawo olwokano olw'okuteeba kuba ekizibu kyonna ekyali ku Gomba kyali kyakuteeba naye era nze yaggulawo kuba nateeba busujju tukolako 1-1 nemala tenetwawula era twaguluzinga so awo nafunira injale novaayo naye nga mu masaza musayininga mu season oba osobola okubeera nga osayininze nomala emyaka ng'esatu nga toze mu kusayininga mu masaza osayininga saza osayiningira emyaka 2 naye nga olaba eby'Obungereza
nti oli season ye badde tenaggwako timu endala n'emugula kati nakyo wekiri emyaka gisobola okuba nga teginnaggwako naye ate niweesanga nga busire kututte ne bakkaanya babagagga byabwe obaoliawo nga bagamba nti gwe ebyo ne biyitamu n'ogenda musaze ddala kitegeeza bali baba bakkaanyiza nga byaba bya munda transfer yo nekola ki nekolebwa so kati oba nga oratinga amasaza gwe nga gwe munabyamizannyo era omusambi wa kapiira olaba nti liigi y'amaanyi esaanidde okwongerwamu amaanyi obaoliawo okuvuganya kwenga kweyongera kuba tutumula abasambi kuba nze kati amasaza ng'enyumirizaamu obaoliawo nga buli muntu asinga oba oyinza okuba nga Sewali Joseph amumanyi baba nga tamumanyi yali amuwuliddeko nze ng'enyumirizaamu beetaaga kwongerwamu na ssente kuba gatumula abasambi bangi abasambi abavuddemu abagenzi mu Super League ate ne bafuuka b'amaanyi mu Super League bonna bayise mu masaza fine ffe ekiseera kyaffe tekinnatuuka naye kijja kutuuka ffe tetunnaggwamu maanyi kati Jose akapiira okabaddemu okumala ebbanga kati eryekulungudde kubanga okyali mu ssomero obaoliawo biki bye weenyumiriza mu kapiira gwe nga ggwe omuntu by'ogamba nti bino byenfunyemu era akapiira kantuusizza wano akapiira kati nze ekyensinga okwagala akapiira nkenyumirizaamu nnyo era kyekintu tolina kati kirala ky'oŋŋamba kujjako akapiira kubanga okuva wonna wentandikidde okukasambira nsobola okunogolayo akasente akatonotono kasobola okumbeezaawo n'abo bendabirira nga kuba buli ttiimu osayiningayo ogenda nti ngenda kusayininga ttiimu ekwagadde n'ofunayo ky'ofunye genda sayininga ku ssaza n'ofunayo ky'ofunye n'otakyonoona era kyenkubiriza abasambi ekyo kitono ky'ofunye n'otakyonoona n'otajooga tegenze mu mabaala bakyala wabula oba olina okakozesa kikalina okukola kuba osooka n'otunuulira obulamu bwo obw'omu maaso kikyozzaako nga oba ovudde kapiira kuba ffenna abasinga tukulidde mu famire esanyusa naye akapiira tekannampa nnyo naye ekyo ekitono kye kampadde nkyenyumirizaamu era osuubira nti gye bujja oba oliawo gye bujja ati niwakukyongerako essaawa zino osinga kubeera wa essaawa zino mpangalira Lwamata kati Lwamata eyo oddukanya mirimu ki ng'oggyeko akapiira oggyeko akapiira naggulawo edduuka ly'ebyemizannyo kuba byentegeera era nga bya Jose Sports Center era yeno gye nyambadde Jose Sports Center Lwamata Kiboga weeri Lwamata bulungi nnyo buli kyamizannyo kyonna ngatto mipiira buli kyamizannyo kyonna kuba ndi wa byamizannyo mbimanyi byonna weebiri nabireeta manyi ekirungi manyi ekibi nti kino kasoma tekigenda mumukolera so kati ngezaako okuleeta ekyo ekisinga kasoma naye kyatwala kyenyumirizaamu ate nga ku bbeeyi yakuteesaganya bulungi era ntufundikira nga tukaanyiza bulungi kasoma nagenda nga musanyufu nange nga ndese ndi musanyufu ku bbeeyi eyaffe aba bulijjo kati edduuka Jose Sports Center limaze obbanga ki edduuka ligenda kuweza myaka ebiri
mu Lwamata Town Council. Ndiri mu Lwamata Town Council kasotuka boti Lwamata. Ku Kasejjere Road kaswayambuka katono nnyo. Era obuulirabe ebipande obirawa ebiri Jose Sports Center. Kati kusomoozebwa ki kusinza okufuna naddala ku waggulawo Sports Center eyo? Ebisomoozo ki bisinza okutawanya gwe nga ggwe? Ebisomoozo bye nsinza okufuna nti bwe manga ngenze kangeze emipiira kati nga olaba mbadde mu masaza basiriiwo olaba ebirumira bingi bakasoma abamu bagula Jose okiraba bwaba Jose taliiwo tajja okiraba kati awo nefuna obuzibu bw'omupiira n'omulimu kaloba olaba nga tabibalansinga bulungi ekimu ki waliwo ekifiriza ekiri nga ate kasoma ono tumwetaaga n'akapiira kalina okwongera mu business tuketaaga kalina okwongera mu business kale nowesanga nga nganze kinkosaamuko ku mulimu ebirala bibaawo era biggwa kati ate biki byosinga okwenyumiriza mu dduuka lye erya Jose Sports Center? Jose Sports Center mwenyumirizamu bwe nti natandika n'akatono ke nali nina n'akatono kuba kaali katono natandika n'emijozi ndowooza nga 10 engato 5 naye nagenda nyongerako mpola mpola era obudde buno bw'otuukawo era naawe olaba nga kituufu edduuka weeriri erimiridde kwa buli kimu mwekiri. Emijozi mutunda? Emijozi tugirina. Mu brandinga? Buli kimu bino naawe byoyambadde tubiteekako bulungi nnyo buli kimu gwe kyoyagala ku mujozi gwo print shirt zonna tusobola ziterako kyonna kyoyagala eza ttiimu zonna oba bifaananyi ku masaati n'omujozi omupya ogwa World Champions muguyina byonna tubirina ku Jose Sports Center ne delivery tuzikola n'oteeka oyo nti ate nvudde Kiboga ate ngenda Lwamata okonako bukoonyi ne bikutuukako bulungi kubeera tusobola kikuba kifaananyi n'ekikusinga n'ogamba okisiimye nti nedda tuterezeemu wano nokola delivery bulungi around Kiboga free delivery okuva ku Jose Sports Center temuzongera ku nedda safe ogamba tongeramu 5 eza delivery kuba n'Ekiboga tulina mu branch ranso okusajja kula n'Ekiboga tulina mu branch so kati around Kiboga Kyankwanzi free delivery okuva ku Jose Sports Center. Wow. Kujagamba Jose Sports Center kituufu etandise okusajja kula tugezaako nnyo okulaba nga abantu kati bakyatindiga ngendo ate ngenze Kampala kunkolerako ate kunoonya ngatto ndi wa mupiira engatto nzimanyi era nkugamba nti eno ejja kukolera bulungi eno tejja kukolera kumala omwaka mala myaka 2 kati gwa kasenteko keka kweyimirira naye nga tutunda ebirungi mulina okumanya bakasoma baffe abalungi ku Jose Sports Center tukuweereza bulungi okuva ku kisookerwako oba nang'ambe ki kale ng'omusambi w'omupiira kwekyo ekitono ekisookerwako play mijozi bulungi tight byonna weebiri. Kati kiki oyinza okukubiriza baboola banno naddala era nga bavubuka banno oyinza kugamba bwaka gy'oyinza okubawa? Obubaka bwenyinza okuba abasambi bannange kitetuggwa mu maanyi basobola okukusuula wano kangiza ogenze ku ttiimu bakusudde ate gy'ogenze gy'oyinza ositukira n'ofuuka ow'amaanyi wabula n'ako akatono k'ofunye kuba kati omupiira gugaba ssente era oyo azanyisa omupiira nze mulaba nga tamanyi kyayagala kuba omupiira kati gugaba
kuba mabegako tegwagabanga mikati omusambi asobola okusayininga milioni 10 milioni 8 5 bulungi nenze kinali kubiriza omusambi yenna eno wakapiira ekyo ekitono kyofunye kirowooleze nga tonna kisaasanya okirowoozo ga nti wekiggwawo nzizaako ki naye abasambi abamu balina nenkola nti zino kanzirye kaseera ngenda kuddamu nsayininge newirabira nti ate osobola ofuna injale ekujja ku mupiira notasayininga akasente ne kakuyitako naye ekyo ekitono kyofunye kirowooleze nga tonna kisaasaanya bino ebyamasanyu biggwawo byakaseera naye ng'ate obulamu bw'omumaaso bulimu kasente bunyumamu kyenaligambye abasambi so era mu ngeri y'emu singa omusambi aba yali agadde okuba ko business gyatandika oyinza okumuwa amagezi kinga gojjoze kuba kati ogwosambyeko ne kapiira ate era n'obaako kyotandise business gyatandika yonna yonna kyemuyinza omukubiriza ekyo ekitono kyayina kyasobola okutandika nakyo kwanza kugenda natandika n'emijoozi 10 n'engatto 10 awo tekujja kubuuza n'emipiira emeka emipiira bino eno nnyongereza naye nze natandika n'engatto ezo ate kwezi engatto nti otunda engatto emu sente z'ozifunyemu ate n'oletamu endala noyongerezaako bwotyo bawe natandika mu mwaka ogwasooka ate si bwendi kati singa wandabako mu myaka egyasooka ne kati anze mpisawo ng'edduuka lijjudde likubye webaza mukama so mu ngeri nnyangu bagamba batandike tebatya challenge totya kutandika challenge zo weeziri nnyingi era bamu no nti ate onakuba enkokola oba wano naye gwe kasofo kasinga kwekyo oba ojja kuwangula kale Joseph Sewali Obi wa Xavier High School kuva 2010 kuva 2012 kuva 2012 mpaka 2015 musajja wa maanyi nnyo era bwe tugamba nti akapiira bakasamba ne bakanoza naddala ffe twali tukyali ku Xavier ebiseera ebyo nga tuba wagina tubeere no mu background so bigambo kibyenza okuwa omulabi wa Xavier TV ebisembayo encouragement eri abaana baffe ab'essomero abakyali ku Xavier School naddala ababoola n'ebirala by'oyinza okuba ng'oyongerako ng'omuntu kyenyinza okugamba ku baana bonna abali ku Xavier High School balina talent ennungi bayinza okuba nga tebawangudde kikopo kangeze oba mu tournament yonna gye balimu nga olaba omwaka oguwedde nti kyagaana naye ate nga basobola okujja mu guno oguddako ne bakola ki ne bakitwala so singa bekkirizaamu ne bagamba nti kati luli kyagaana kati katuteekewo amaanyi basobola buli kimu kisoboka mu kapiira n'abalala bonna abatuwuliriza aba batulaba tenyinza okubagamba nti okwekkiririzaamu kintu kyamaanyi nnyo kuba naffe tetukulidde mu mbeera nnungi tulidde mu mbeera yakusika muguwa olaba naye kati tutuuse wano olaba nga wetuli olugendo lw'amaanyi lwennwanye naye kati ndabayo sinnafunamu yadde okwesikamu nti sirabayo yadde bibaamu kino nekikutamyamuko wansi naye era osigala butemalaamu maanyi wekasa wekkiririzaamu nti kino buli kimu kisoboka mu kapiira naye oguba mulimu ki buli kimu kisoboka kasa wekkiririzaamu nze nekkiririzaamu nti ne olunaku nemba nkoze 15,000 ndi mumativu nti enkya nja kukola ezisingako awo so kati kyo kyembagamba nti muleke kwemalamu maanyi ate nze nkakoze kagudde ddamu era okakole wenna omulabi waffe wa Xavier TV
tuli ku Jose Sports Center ye tufudde kye tuli kino era nga tusangibwa Lwamata so tukerwa Lwamata Kasejjere Road ng'oyambuka ku kikubo ekyambuka nga agenda ku kisaawe Jose Sports Center obasobola okugiraba bulungi nnyo. Tu deliveryinga tu brandinga jerseys, engatto, emipiira, cones, shin guard, byonna bukyomanya nti kikwatagana na mupiira tubirina era kasiro tukoonako bukoonyi. Namba z'essimu nzibaweesewo mukama wange. Tekirina buzibu. 078 1 16 61 85 ne 07 87 3 87 68 ne 07 00 54 35 65. Enamba ezo ku WhatsApp kweziri. TikTok tunayo Jose Sports Center era nayo so tusangayo mpozi ne mu account yange yennyini ya Sewali Joseph so tusangayo ku TikTok. Kale tweyanziza nnyo Obi wa Sevia High School omukulu Jose Sewali olw'ebigambo ebyowadde bannabya bitone bonna oba oliawo n'abalala bonna abali eyo. Tukwebaza nnyo omulabi waffe wa Sevia TV era ntugamba nti stay tuned tukyayita n'ebirala bingi.